Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Wanji. Hello. Hello. Olaba buzibu bwe ninaye. Basobola leekana nnyo nziira. Kiki? Nina gundi nina asima. Olina asima. Ate njagala kwogerako ko naawe. Olina asima. Maama lwaki togenda mu ddwaliro? Anti bampa eddagala naye kale ninamu obuzibu ne brother wange. Kiki ate? Brother wange yava bweru kale dadi waffe yafaayo. Kati ng'afa abasembayo abato. Kati najja nga nnyambayo. Kati nze nagenda amaliriza gundi y'ebyenviiri. Naye brother wange yakomyewo. Kati nade najja nkola kuba nali ntandise nga nze njagala kyalo. Natandise oyiwayo materiyo nzimbe kati ye najja kumulimu nanenesaayo nga ensubi agamba. Agamba ki? Nga brother wange agala nti nonze ate tweyagala kyokka ate tuli ba Luganda. Linda ko muli baki? Muli Baganda muli baki? Tuli Baganda tweddira nseenene. Mweddira nseenene. Brother wategeera bulungi oba yagudde ku ddalo? Nze namugamba nti nosobola kati wagira nangamba mbu agenda kunemesa buli kimu. Buli tenkola nga tekigenda mu maaso. Alina emyaka emeka maama? Brother wange ali mu 45 kuba be bamu dadi baffe be yaleka nga be bakuze. Gw'olina emeka mukwano? Kati nze nina 25 naye nze yaŋŋamba we nagaana. Naŋŋamba kati gwe bagambye nti n'ogenda beeraawo nga toyina gw'obeera naye. Ne mugamba nja mufuna naye sazaadipendingira. Kaakati gw'olina boyfriend oba tolina? Nina boyfriend naye namugamba kansooke malirize nga njagala kusooka maliriza bizinensi yange. Ng'oyagala kusooka kumaliriza bizinensi yo? Njagala kusooka gira saloni yange. Naye nga maama wammwe y'omu ne taata wammwe? Twabula bamami naye nga dadi y'omu. Dadi y'omu era abeera muganda wo. Kati gwe maama wo waali? Mami waali naye mami alina operation sobola mugamba. Mami amubulizingiramu nnyo. Lindako kati kino yakakikugamba emirundi emeka? Agenza akiŋŋamba enfunda n'enfunda kuba nalinga mu tawuni nga nkolera eri ebisaabala kwa diweyaye. Kati we yakomawo najja nga nnemerako nga mpeereza vidiyo embi ku WhatsApp kati wagira nenvaamu ne mugamba. Nang'akyoga tutegeera kigenda mu maaso. Linda kambuuze, brother wo yalina omukyala ku ne ku Uganda? Alina gwe yava naye South Africa. Mu South Africa oba mu Uganda? Mu Uganda naye yali akolera South Africa kati yakomawo. Baaba. Alina abaana? Alina omwana omu muwala yamaze funeyafo. Kaakati ayagala kweyambululira mu ggwe? Oba alina ebimutawaanya bye mutamanyi? Nze siina kyemmanya, alina ssente anti kati obuzibu bwe yamanyi. Nkino kati engeri gye njagala ssente kuba nali mugambye anyambeko malirize gundi saluni yange nga nagizimba naye nga mpuzaako finishing ne mugamba afunire emitwalo 5 ngimalirize nteekemu buli kimu.
Yangambye kimombo oba njagala buli kimombo nsooke nkole kyayagala. Nange mugambe ekyo sibola kikola. Naye ng'akimanyi nti oli mulwadde wa asthma? Akimanyi. Yakuweezi kujjanjaba? Kati takyampa kuba nze mbadde neegira nkola nga nejjanjaba. Nga wejjanjaba ggwe wekka? Kakati by'obadde okola tosobola kuŋŋaanya kasente ko n'omwesonyiira ddala engeri gy'ali brother wo? Anti kati obuzibu obuyo navuddeyo nga nemeseza kubeeri gye nabadde ensula zabadde ku nnyumba za gundi oyo waadi we yaye. Naye kati Borede ng'amanyi nti na muganda wange naye ng'oluusi ajja ekiro. Ng'ajja ekiro n'akulemerako nti owaaye kintu kidogo? Ng'ajja ekiro naye nga nze ŋŋaana okuggulawo. Kati ononsonyiwa kankubuuze, yali akkozesezzaako? Nedda. Tewakkiriza? Nagaana. Otya n'okugamba mami? Mami sobola mugamba ati ne brother waffe omukulu first wa mami wange nesobola mugamba. Kambuuze ye musika wa taata wammwe? Si ye musika. Kati lwaki toyogera n'omusika wa taata wammwe? Anti omusika yono first born wa mami waffe. Ye tosobola kwogera naye? Ate mukambwe nnyo tajja kugira. Tajja kubikkiriza? Kati wandiyagadde njogerekoko naye brother w'oyo? Brother wange ono first born wa mami. Ono ayagala okukozesa ebyempaka. Yangamba nti najja kunzita wenna kigambako omuntu omulala yenna. Mukwano kati oyagala nkuyambe ntya mukwano gwange? Badde njagala kunyambako malirize gundi saluni yange nange nfune ekyokola. Ate kijja kuyamba ekyo. Wandimpadde ennamba ya brother wo ne mugamba nti ky'ogamba mwannyoko kikyamu. Kubanga okumaliriza saluuni nga brother waakulemeddeko watya akuvumbagatira. Wuuyo toyina maanyi, oli mulwadde wa asthma, olaba bw'ogenda okufa. Anti kati navuddeyo ndi eno waka ne mami. Oli ne mami. Bimugamba. Tosobola kubimugamba? Bimugambe. Nze mpa mami mugambe. Okujjako ng'onnimba. Nenda sikulimba mami tali wagenze mu kyaki nze ndi wanino waka. Kaakati mpa ennamba y'essimu nze mami mugambe. Kale njiweze ku WhatsApp. Yes, jiwereze ku WhatsApp bw'oba olaba nga kikukaluubiriza ggwe mugamba osooke osolvinga eno embeera eveewo. Kiri ekirala kinajja oluvannyuma. Okitegedde? Niyanza okwogerako naawe lwakuba tombulidde erinnya lyo. Amanya gange nze Wanyana Imelda. Kati nze ngenda kwogera ne mami mugambe. Ate saagala otye, owulidde? Tusooke tutandikeko ekintu kimu oleme kwasaganya ebintu bibiri omulundi gumu. Kale ojja kuba bulungi. Omira eddagala? Naye mpulira toyina maanyi. Nenda kwasa amanyira kwogera nnyo. Okay, wali ozaddeko ku mwana? Sinaba. Kale sooka weekuume, emira eddagala, ojja kuba bulungi, okay? N'obuzibu obulala bwe ninaye. Buzibu ki? Nagenda kwa boyfriend wange. Nembeerako okwo naye. Naye wembeera naye mbeera nfuna obulumi munda. Ofuna obulumi munda maama? Ebyo byetaagisa genda mu ddwaliro basooke bakukebere. Oyinza okuba nga olina endwadde z'ekikaba naye nga tomanyi. Nagenda mu ddwaliro nagenda enagamba ne bankebera nga tebirina. Nga tobirina? Oba nga yakwasisa lwampaka, byali byampaka? Simanyi. Tomanyi. I know. But anyway, kale. Nywa nnyo amazzi agabuguma gwenga omuntu omubiri gubeeremu amazzi kubanga n'ekirala engeri gy'oli owa asthma oba weetaaga okunywa ennyo kubanga n'eddagala ly'omira nalyo ly'amaanyi. Kati alabika yakusanga ogenzeeko ennabukalu mu bannaffe ab'olugave. Okitegedde? Kyewava olumizibwa naye nywa nnyo amazzi, lya nnyo ebibala, ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo. Kale nyawo neyanza nnyo. Kale ow'enseenene Mukama kuume.
n'abakuumi. Kale nkwagala nnyo Naye nkwagala nnyo. Kale bye. Bye. Ngawuliriza Beta FM kintabuli ky'omuzike byebyo. Kiki osobola okwongera okumugamba nga bw'omulidde ayogera mpola mpola naye nga ayina obulumi. Mwanyoko. Nibone mubadde ki? Mwanyoko. Nange wajja tugenda. Je bulijja ebirevu tujja kubisaza obwambe. Kankomewo gye muchwa. Leka jingu. Ekyamazima ku mulamwa. Omwana yoba mimiri batunyonyoddemu ebintu ebyo byonna tubiwuliriza bulungi. Naye nze nganze mbadde nteesa watya n'agenda n'abulya mu mukyala wa bulaza we n'amugamba mukyala muula adde kusaba ku buyambi ku buyambi malize kasaloni kange wamugamba bulaza wawo nga ayina ssente gwobosa wamugamba ayina byangamba ebitali birungi nde nsaba bikwegambire kiti kitya n'abango nambala muwino tofaayo neyansiza nnyo naye ago nago magezi malungi gwate munnange tunakola tutya wangi Madam Becky nkulamusizzaako nze Daddy Jemmy ekasanga Madam Becky kyenkusaba bakuwereze n'ennamba y'oyo omuvubuka omukubira omugamba oli ku beat ataddamu okumanyira mwannyina bakuwe ennamba ya sister akuwe ennamba ya brother we n'eya maama we bonna obagambe bonna babimanye bonna bakitegeere nti babimanya kitegeere nti ali ku radio tajja kuddamu kumumanyira twako abannanga abantu abatukwatira bannyaffe bannyina mmwe so si bannyammwe kale Becky gye kuweereza ono bamuyita Waswa Hassan okusinziira wano Entenjeru ku Katosi. Becky bannaye ensi gye tugenda mutuufu tetumayina okumanya kuba tutuuse okufa Katonda oba yalisanyizaawo ensi eno abantu tukoota n'okeera ku makya n'ogamba mwannyoko nti no njagala kino bannaye tatya agambe maama we oba si ekyo bamutwale mu b'amateeka amugambe nti munnayize yali ankwata. Okay. Bale kuweereza Becky. Bale kuweereza mukwano gwange naye olulala oviiranga radio. Nkusaba kozesa WhatsApp kubanga essimu zaffe zireka zikyankalanyemuko katono kati tugenda kozesa WhatsApp. Abakozesa WhatsApp Vira Radio. Please nyamba Vira Radio. Okay, tukozese WhatsApp kubanga esimu yaffe erabika ekyankalanyemuko katono era nga njagala kwogerako ne mwanyina w'omulenzi naye ekyantawanyamu wano katono mukwano gwange. Rebecca nze kyengamba nze kitte nakifuma nze kyengamba agenda agambe mulamu we oba agambe brother woyo nti bwaddamu mugambe ebyo amuge nti ngenda kugamba mulamu nti oŋŋamba ebintu bye sitegeera awo ayinza okutya okukola ki okuddamu mugambe ebyo ebigambo nze byenteesa yange neyanziza nnyo mukwano gwange Kasumba Fani kyagamba tuwulire Becky we bali kuweereza naye bannange ensi yaffe eragawa simanyi otandika otya okwegomba mu mwannyoko simanyi tulaba nti agoma wano gennyini oyo omuwala alipotinge eri mukyala wa brother we nti brother wange akola kino nakino bwe kityo nabeera Kasumba Fani neyanziza nnyo mukulu Kasumba Fani kya Jamila Nticha ono Jamila entebe naye bannange mulowooza enkomerero egenda kujja lunaku lumu bino bye biseera ndowooza bye tulimu eby'enkomerero otandika otya okugamba omwana wa kitawo omutta ekyama naye muwala gwe oli muwala okuze yo 25 years ebyo byakutiisatiisa temuli gwabe ewa maama ogambe n'omusika wa kitammwe watyanga ayina ebintu byalimu nga bye yayingirira nga yagala kukumalirako bintu bye gw'obonebone yaafuna obugagga ayitewo there is something behind that. There is something behind that, Wanji. Becky nkulamusizza nyo edda tuweereza kati nze kyengamba owebbanga otamwemukira teyeebika omwami oyo omuwala yandikwadde ennamba y'essimu n'omukubira ku biiti kuno n'ategeera bulungi nnyo nti ali ku mpewo tagenda kuddamu kukola kintu ekyo tagenda kuddamu kumugamba kigambo wadde n'ekimu ajja kuba amutya n'omutya naye bw'anaasirika n'amubikirira akaze kagenda mu maaso kagenda kula badde nteesa yange nnyabo toteeseza bubi n'akamu n'akettondo neyanziza Grace Mtungo Rebecca sooka okubire mwannyina tulabe omanyi kino mu famire mberamu abaana abawala abawaayiriza oli mutuufu
abayita ku WhatsApp ng'okozesa WhatsApp call mukwano gwange enamba yo bagenda giblockinga kubanga okozesa WhatsApp call. Tokozesa WhatsApp call, tokozesa video call, kozesa ddoboozi lyokka eddoboozi lyo. Nkiddamu tokozesa WhatsApp call, tokozesa video call. Kozesa ddoboozi lyokka oba si kyo oweereza message. Yapo katulabe oba tufuna mwanyina ono nno ye musika eya maama yo najenenyeza kandabe. Okay. Hello. Anji? Osibye temusibo. Nze Rebecca Jingo. Olina obudde mbeeko kyenkugamba sebo. Neyanziza kakati mwanyoko Imelda Wanyana. Yes, alina ebintu bye yaŋŋambye naye nga si birungi era ng'ayagala nsaba mu muyambe. Alina obuzibu bw'ayitamu. Osobola okuviirako kwabo abakuleekaanira nsobola okukikugamba taata? Neyanziza. Ambulidde nti gwe musika wa taata waabwe naye ate mwinayo muganda wammwe omukulu gwe bayita Kalanzi Kizito. Am I right? Yalinya. Good. Agamba nti omukulu oyo yamusaba ensonga z'omukwano. Obadde okimanyiiko? Nakiwulirako buwulizi nange ekyenyinza okubeera kye nali munenyaako kubanga bwe batandikira kuba ekintu oli tasobola kuvaayo buvi ku makya oli nakubwatukira kigambo owulira oyo mwana nali mbeera naye ono n'atuuka n'abeera nti avudde ebweru agenda n'amukyalira n'akola atya nga tayogera nfuna kati bamala okufuna obutakkaanya bwabwe nga bwaleeta ensonga ezo nga buli ngeri oli nga ne bonookera bukeezi ku makya n'omutuuzamu ezo ensonga alabanga buno obutabanguko obuliwo nti bwe mukozesa okumukyayisa okitegeera so kati ekyo bwe kiba nga kyali kyenzera we nabitegeera nabiwulira na mu lugambo sitaafu ewadde omukubira essimu nemanya nti kasita naye muntu mukulu bo baakola bye bakola ebyabwe ajja kirwanyisa kati we kituuse nno kisajjuse lwakuba nti kati abaana abawala bo tebamanyi ngeri we basobola kontrolinga mbeera zaabwe wakati ensobi eyo bwetyo bwebaawo noresisting oli omuntu n'akitegeera nti oresistinze kikyayisobola okuddako kuba kati bo kiri eri bo nga bo babiri okuteekawo embeera n'amugamba nti bw'otaakomye kino na kino kyekigenda okubeerawo nfuna saidati nti oli naye amanya n'amanya levo owa waalina okukoma kati ye Imelda ngambye nti akutya nnyo era n'agamba nti neda ne bwe sitabanze Imelda waali essaawa eno abeera ne maama ofuna abeera ne maama asobola okuyita mu maama asobola okuyita mu ba anko si kubanga kati oli ye mukulu waffe ye yatutabukako munange ne maama takimugambanga era ne maama mbadde munoonya buzibu obwo kati ye byebyo ebintu ebimubeera bwe buti ku mutwe kubanze kyemmanyi weakness ye gy'alina buli waabeerawo ng'alina ekintu ekimususseeko ku mutwe afuna engeri y'ataaka onfuna nze mbawo mbadde naye mbadde mujjanjaba ebyo mbimanyi naye kati ye ng'omuntu omukulu bo be bamanyi batya ku levo kikwe batandikira na ku levo kikwe bakoma nsaagala bigenda nnyo wala kati nga gwe omusika wa taata lwaki totuula mu nsonga zino mukwano anti kati ekintu ekiriwo kiri kimu ono mukulu waffe essaawa eno yatutaba alina ensonga ezimu bo ate zirabika nga zaava ku ye nti ono yafunamu embeera ey'ensonyi n'ategeera nti mu buli ngeri yonna oli ajja kuŋŋamba nange wennyini nina ebintu bye nali mukwasaganyizaako ng'ali bweru naye wenkubulirira essaawa eno yakomawo nga mmaze ebbanga dde ntuyambaganamu ekiti ntaddemu ssente zange n'andaga nti angwebaganya we nali mbeera kubanga ye yali nannyini woba onfuna naye nze ebyo tebimbya kuba omuntu omulamu asigala ngaki akyalina kyansi ezikola so nga naye ng'omuntu omukulu bw'aba tasobola kugamba maama bw'aba tasobola kugamba ba anko akimire nga ye bw'akimira bo bakolagane nga ye baakolagana mu kusooka nedda taata osazeewo obubi kubanga oli taata nedda
ekyo kigenda okugira kwana oli saagala tuyite kwa siina bukakafu buliwo okujjako ye ng'omuntu bwe babeera bo nga babiri nga tebalina nsonga ze batuddemu wase nga nkoseeyo embeera ne ŋŋamba nti muganda wange biki wakola bwoti ne bwoti oli ajja gamba yamala kugoba mu nju okutandika okwogera ebyo bwekitegeera ekintu kyesitayagala kugenda muso njagala twefule basi era oba kyensobola okusaba okozesa obukugu bwo oyogere naye ye ng'omuntu asobole okulaba nga ensonga ezo azikola ki ye mwennyini ng'azisolvinga otherwise ekigenda okubeera buli omu agenda kubeera ng'atulaba nga ffe abawaayiriza oli twawula bamaama taata waffe ali omu kati oli ajja kutuuka okulaba ng'alabanga nti kati tugezaako okuwaayira ekyo ekintu kinene oba okiraba kati oli otandika okugamba oli nti ensonga eri bweti ne bweti lwaki oli yakola bwati ne bwati lwakuba yakola kino oli atuuka n'akugamba omubyogera amaze okuba wano mumuyogera amaze okukola bwati ne bwati kubanga ne email agamba nti yamulemesezza omulimu gwe ate mulimu ki ogwa saluuni ate eri gyali alikolera waka waffe ebyo byaliwo ebyali byamabega byali byemabega ebyo byali byemabega kuba balina ne ssente era ze yali ampadde muwe oyo atandike so mwabyo ndowooza mu butakkanya bwabwe nze bwe sitategeera nze oli naakera ku makya naŋŋamba ssente zange zimpi oli gwe ŋŋenda okukolera bwekiti naye muntu mulamu waali ezo ekyansi akyalina nnene okuzzaawo ezo ensobi zirawo abantu olumu tebabakwana bakwana n'oweesanga ng'oli yamukutte na bukwasi so kati ebyo embeera ebeerawo eyo omutima ogw'obuweranye ogwo tegusobola kuggwawo so kati yeye mwennyini yalina okukozesa amagezi ge yes bwekiba nga kiri tekyaliwo nti basobola okubeera bonna ne batambulana ne wano oba n'atamukozesa well and good kati kitwale nti sitaani yakema ekikyalo naye tetusobola kati essaawa eno kyanja mu mbeera okuggyako singa ono asigala ng'amulemeddeko ate oli yalina okuteekawo embeera nti bw'otakoma ku kino na kino na kino tekigenda okubeerawo wabbo nga bo babiri baye baateesa ensonga zaabwe kati bo be bamanyi we baakoma neyanziza okwogerako naawe taata muzeeyi kale sebo ngawuliriza Beat FM ekinta buli ky'omuziki nga bwe nalemereddwa okufuna maama ate nenfuna akolanga taata ate nga ye mwannyina wa Imelda abange kati kankomewo gye mwanga bonna bandabire Beki salamu alaikum wa rahmatullahi wa masika ekiwatule Beki yomuvubuka musika ina magezi kyokka kitikina n'omukazi nikidda kugubengula ku mwannyina waakyo tekitegeera oyo omwahe nali azibira agenda agamba musika wa taata we nnyina amugambe tasirika biki salamu alaikum amabala okuweereza tekina magezi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhum eno Beat FM ekinta buli ky'omuziki Adam teacher omusika muwulidde bulungi mutuufu bwanaziyingiramu oli omusajja omuvubuka jagamba nti amuwala nakuba yamugoba wano naye ate era mu njogera yalinga alaga nti ono mukulu waabwe kiwaji kati nja kusaba mwana muwala wa nnyana temuyinaayo azaala kitammwe jjajja mukyala oba jjajja mwami kale abo oba bonna baafa temuyinaayo basenga temulinayo mukulu wa kika mwana gwe genda owaaba ensonga ezo ng'ekizimba tekinnasamba ddagala neyanziza nnyo mukwano Jamila oyogedde bulungi nga tuli ku kinta buli ky'omuziki bwangi Beki webale kuweereza naye singa oyogeddeko nnyo bannange mbasaba twogereko nnyo bazwiti nze nga mbaluka ne muwulira wangi naye Beki kirabika nti abantu abo balina ebbanga nga babadde bakolagana yadde omuwala akukwese naye olaba ebyo kirabika byatandika dde olina okukozesa obukugu obw'amaanyi nnyo okunoonyereza lwaki abantu abo bali muko engeri gye boogerana nabwe batyo ekintu eky'omukwano tolowooza nti omuntu bakitandika leero bakitandika luli na luli kigezeeko kinoonyerezo ojja kifuna neyanziza nnyo neyanzege abakozesa WhatsApp kubanga gye tukozesa kati nkusaba Vira Radio bambi Vira Radio sise tetukuwulira mukwano oyongezako ku ddoboozi lyo tusobole okuwulira kiki ky'otugamba wanje munnange wange naye Beki bannaaye nga tulabye n'ensi eno Beki naye Beki kyengamba omuwala oyo tatya agambe maama buli muntu amuvunaanyizibwako amugambe kuba Beki waneetya bijja vaamu ante ebirala
okakana ng'omuwala afunye olubuto mu mwannyina okiraba naye Becky kyabaakola tatya abagambe tuwulidde taata nene taata kyenkana atya kusaidia butaliyo kiraba abadde nga ntayagala okola ki obyejjamu naye Becky bannange tulabye sigadde nze birungi mu